Obadde okimanyi nti goonya zirundibwa era nga bakolamu ssente empitirivu. Okulunda goonya zino omulimu gutandika n'okunoonya amagi ng'abantu abatendekebbwa obulungi bagenda mu ntobazi ez'enjawulo nga banoonya amagi. Wabula guno omulimu si mwangu era nga guba gwetaagisa omuntu ng'olina obukugu obumala olw'ensonga nti osobola okukomekkera ng'oliiribbwa goonya. Oluvannyuma nga bazudde amagi gano bagakwata bulungi ne bagaggyayo mu kisu ne bagatwala ng'amagi wakati wa 15 ku 28 ge gatera okusangibwa mu kisu kino. Bagatwala ku faamu era ne bagateeka mu kifo ekiteekateekebbwa obulungi nga bapima ebbugumu ssaako n'obunnyogovu bwe geetaaga. Oluvannyuma amagi gano bwe gakula obulungi ekiseera nga kituuse bagaaluza. Oluvannyuma lw'ekiseera ekitono baddira obwana buno obuba buvudde mu magi gano ne babutwalako mu kidiba ekimu kye babateeseteese obulungi. Era nga wano we babuweera ekijjulo ekisooka ng'okusinga ebeera nnyama ya mbizzi enyigiddwa obulungi oluusi n'ey'ente. Ku faamu kuno bakolawo keeji ez'enjawulo nga zino keeji ze bakozesa okwawula obwana nga babawula mu buzito ssaako n'obunene era nga muno balonda obwana obwenkana obuzito ssaako n'obunene ne babuteeka mu keeji yaabwo okubusobozesa okukula obulungi n'okubuwa emmere eyeetaagisibwa. Kuva ku siteegi eno ento goonya ziba zirya nnyo era ziba zikula ku supiidi. Wabula bwe ziweza emyaka 3 okula kwazo kukendeera era nga wano okusinga bwe batandika okuzisalira. Goonya zino nga zikuza obulungi bazitwala gye bazisalira era wano abantu abalina obukugu baziggyako amaliba bulungi ng'amaliba gano okusinga ge basinga okwetaaga ssaako n'ennyama. Era ennyama eno eya goonya si nti buli wamu ojja gisanga olw'ensonga nti ya buseere era eriibwako abo balinamu kasente olw'ebirungo eby'enjawulo ebigambibwa okuba nga bigirimu okwawukanako n'ennyama ez'ebisolo ebirala. Kati oyinza okwebuuza basobola batya okukuuma omuwendo gwa goonya nga tegukendedde mu nsi? Ekintu kino baakisalira amagezi era nga baddira ekitundu ekya goonya zino ezaali zaakuzibwa ku faamu ne bakizzaayo mu mazzi nga kino bakikola okusobozesa okusigaza omuwendo gwa goonya nga gukyawera ku nsi olw'ensonga nti mu maaso gye buba bujja baba bajja kwetaaga amagi amalala. Nga mmaliza nja kukutegeeza gw'ayagala akalamu ka bizinesi yo ojja kunsindikira message ku WhatsApp tusobole okwogera. Era nkujjukiza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button ssaako n'okusubscribinga ku YouTube channel okusobola okufunanga video zonna zinaabanga ntaddeyo.